Lero waliyo AC Milan okusaba ne timu ya Torino okusawa 5-0. Timu zombi zikine emirundi 5-5 naye nga ate zimaze ebbanga ddene nga tezikiwangula. Torino mu decades 3 bakina omulundi gumu. AC Milan mu decades 2 bakina omulundi gumu. Naye AC Milan eri waka olowoozamu konti ejja kuba n'emikisa gisinga obungi. Era nga bwe twalabye Intange eri awaka ng'esamba ne Parma n'egwangula eggolo bbiri nenga gwagwereddemu extra time. In fact mu game ya Parma nalabye Gigi Buffon myaka 44 yabadde mu goal eyo. Jukira yasambira nnyo timu y'abanafu aba Juventus. Ate okugenda mu Juventus yava mu timu ya Parma. Kyokka ate n'okudda mu Parma yavudde mu Juventus. Gigi Buffon myaka 44 akyakwata omupiira bulungi nnyo. Inter bayiseewo okwesoga quarter final. Jukira be bakirina tulinze tulabe. Timu ya Parma eno ya kibinja kya kubiri. Era ne mu liigi yayo ndowooza wansi eringa mu kya mukaaga. Asiemu ku timu zogamba nti zezikulembedde naye nga ataddewo embeera ng'esamba ne timu ya Inter ku kisaawe kya San Siro. Gwabadde mupiira muzibu nnyo eri timu y'abanafu aba Inter. Then bw'ogenda Spain mu kikopo kya Spanish Super Cup leero ku ssaawa 4 Madrid bajja kusamba ne timu ya Valencia. Bali Buwalabu eri. Mbalenda ku timu ya Madrid abasambye okuli Alaba ne Chouameni bayinza obutasamba game ya leero olw'obuvune. Ne Kavahala akomyewo temuli musaspe yonna ndala kusaidia timu ya Real Madrid. Madrid ejja mupiira guno nga ku weekend babadde shocked ne Villarreal yabakubye goal za 2 kwemu ku weekend mu league. Naye basamba ne Valencia ebadde tekola bulungi. Valencia ya losing final season yewedde mu kikopo kino kya Copa del Rey ku timu ya Real Betis goal zali 5 kunya mu penalties. Mu league baluzize back to back. Ate mu head trading abasamba ne Madrid ebadde ebasukulumyeko. In fact botunanga game musatu zibasembye kwatagana Madrid badde malize wangudde season eno tebanna bakusamba omupira gonna bombi naye lwe basemba kwatagana gwali mwezi gwa Gatonya 2022 era Madrid yamalize wangudde golo nyakwemo abasambye okwali Vinicius ne Benzema be bagenda maaso n'okuteeba. Madrid bayina of course bayina enkizo basinga ku timu ya Valencia nnyo manyi nti basobola okugikuba omupira mulamba. French League wano naye ekomyewo leero tugenda kulaba empira egimu gya ssaawa 7 emirala gya ssaawa 5 ez'ekiro. Table leaders PSG bali ne Angers ku ssaawa 5. Messi yakomawo. Lens bali kwawe bagenda kukyalira timu y'abanafu aba Strasbourg. Jukira bali points nya wansi wa table leaders aba timu ya PSG nga bamwekubidde omupira mulamba. Lens basimba okwangula Ligue France mu 98 myaka giringa 24 nga tebagitwala ne batunulidde nnyo eno. Points ziri nnyo ezibawula n'akulembedde. Then Nice talina mutendesi weewunye. Nice yagobye Luciano Favre ngeri mu kyakutaano ku table naye ng'ekimugobya ku luzinga mupiira gwa Uganda Cup we France nga timu y'ekibinja ekyokusatu yebakuba. Kati balina mutendesi bagenda kusamba ne timu ya Montpellier leero era ssaawa 5 ez'ekiro. Cardiff City finale esasuddeyo ko installment ya bukadde 7 obwensimbi eza pound ng'esasula timu y'abanafu aba Nantes y'Ebufalansa. Jukira omusango guno gubadde mu kkooti okumala ebbanga ddene nga embeteza waliwo ddiru gye baakola mu January 2019. Nantes yali etunda omusambi gwe bayita Emiliano Sala yali muteebi nga mu Argentina. Lozayina emyaka gyalinga 28. Omuteebi ono kituufu Nantes yamutunda ng'emuguza timu ya Cardiff City naye nga ssente tennaba kusasula. Kakati omusambi aba ava Ebufalansa ayolekere Wales Cardiff n'afuna akabenje k'ennyonyi n'afa naye nga buli kimu kyonna kiwedde. Timu ya Cardiff negamba tejja kusasula ssente. Nantes ne yeekubira enduulu omusango ne baguloopa era ne bagusinga. Cardiff ne bagiragira esasule ssente ne bagisaako ne embago nga tesayininga basambi. Kakati ntegeddeko nti installment emu y'obukadde omusango egisasudde diru yali abukadde 15 n'endala bajja kuzisasula naye nga kitutte emyaka 4 kuba omulenzi ono yafa mu January 2019. Emiliano Sala yali mu Argentina. Joao Felix yatuuse de London okukola medical. Loni fibo kadde 9 Chelsea be wadde timu y'abanafu aba Atletico Madrid agenda bakubira okumala emyezi 6 naye temuli mu option ya kumugula ku ndagaano eri permanent. Mulenzi mutayi n'emyaka 27 ne mu timu ya Portugal abadde mu World Cup. Kitegeeza Obemeyanga olwata agenda kwongera okusindiikirizibwa bwe kibange ennaku zino abadde takyatandika mupiira nga Felix taliiwo. Kati lowoozamu nga Felix azze aba agenda kweyongerayo ate naye nga ntegeddeko nti timu zinyingi okuli ez'Spain zigenda maaso n'okumuperereza ate azeegatteko. Man U yes bakanyiza ne Weghorst. Jukira omusambi ono wa timu ya Burnley naye abadde ku looni mu timu ya Besiktas. Kati Besiktas gyagenda ate okuva ajje ku timu ya Man U. Man U ejja kusasula obukadde bw'ensimbi za pound nga 2.5 abeegatteko okumala emyezi 6. Mumujjukira mu timu ya Holland omupiira gwa quarter final Holland ng'esamba n'eggwanga erya Argentina
yateba brace yava katebe najja natebe golo 2 ye Musambyo yabadde mu timu ya Bandi season yewedde ngeddayo n'abakubira emipira 20 n'abatebere golo 2 zokka naye yete yasobola kuddayo mu championship wansi nayo yasalawo atagende mu timu ya Besiktas mu gwangere butulu kikuloni kakati ajja mu timu ya Man U abenga abayambako banoonya omuntu asobola okuziba eddibu lya Cristiano Ronaldo ku lugoba olutebyawo kubajjukira balina Anthony Martial gwe tumanyi nti alwala nnyo then ne Rashford Marcus ennaku zino gwe tulabanga yateeba yekka ebisinga awo biri munda ajja kujja nabyo okutana na mutano mu Kalasama Yanzi njagala kulekera kwefulukuta kutwale paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaali.